inganja kuba fine inshallah. Stand waka. Tuzisendike. Wanje? Inshallah ojja kuwona. Inshallah. Kuba bulungi. Kale nice bulungi. Nja kukyekingako edda. Wanje? Nja kukyekingako edda inshallah. Kale muganda wange, thank you so much. I don't sorry so make despite anything. Tulina account. Hello. Hello. Assalamualaikum warahmatullah. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gambo kya Doni nze no Dubai naye mbadde nga nzija nkufollowinga mukwano kuba ebye Saudi mbimanyi nakolerayo okwo nabeera strong. Okay dear, thank you so much. Kankusabire Mungu akusaasira ojja kusuuka inshallah. Don. Wanje. Nze nakwagala ddama omuntu okubeerawo nga omwagala naye atufuna chance yadde tufuna chance nayogera naawe ng'oli e Saudi naye Mungu yebale kusobozesa n'odda ng'oli mulamu. Nabyo nalina byowulira abantu byeboogera Doni. Fitina kasita osukako eddaala bw'oti. Fitina eri ku bantu ba Uganda. Omuntu afitina n'omulambo n'akufitina. Teri kirungi kiri ku munnayuganda. Teri. Wakati ku bantu b'oyambye Doni nga ffe tulaba. N'olaba ng'ate mulimu okunyiika n'olya nga anyiiza olw'okuba Doni afunyeyo kasente kiki ennyo. Tufa kinensi. Gamba. Naye katukusabira ojja kubeera bulungi Doni. Inshallah. Alina enteekateekayo. Ye mukwano. Wanje. Don, salamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello, Fumbe. Salamu alaikum Doni. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanji. Bannange Doni mukwano nga alaba n'ebizibu. Alaba nabyo. Mwana tubadde wano nga tukusabira Mukama yebale kusobozesa n'odda ewaka. At least oli mulamu twebaza Katonda. Wanje Dota. Nenze Doni mbeera wano neneebuuza. Doni. Wanje se. Zina network akulira busuuku. Tandyagadde nnyo kwogera ku musajja ono naye njagala otubuulire mazima. Omusajja Kayanja wamukola ki? Omusajja oyo wamukola ki? Kuba mpulira obusungu ku musajja oyo. Omusajja oyo? Oyo omusajja yali mukwano gwange. Naye ebino ng'akyali kata. Ejja nakyekingako. Namba yange kufuna Facebook. By then, nali nkozesa amanyagana gudi. Facebook. Tubeerawo nga tubawo manyi bankuba kyeyo. Natuka e Saudi. Namanya nti ndi Saudi. Yana munyuma mukwano gwange ebyantukako. Kati ekiseera kyatuuka. Waliwo abaana famire zaabwe zagenda ne zituukirira omusajja oyo. Bwe zaamutuukirira omusajja oyo n'agamba akola ku nsonga z'abaana baabwe. Kati n'atandika okuwa famire ssente simanyi ngenda kuba ku embassy amasimu biki era nga omanyi obuyaayeyaye bw'abantu. Kati n'omukajja nkubira essimu n'angamba Asiya oli mu Jidda embassy eri Riyadh naye nina omwana gwe njagala onnyambireko ennaku nga 5 muggyeyo. Omwana oyo ali ku street naye alinamu kazooli. Bw'atyo namuwa location omwana oyo ne bamu
n'atuuka ewange baali bamuyita namukose Fatuma n'atuuka bwe yatuuka yali musoga naye omwana oyo yali musaaze bwe yatuuka emwaniriza kunyumyanyumyamuko alabya covid nga mungi 2019 awo ng'anaatera okuggwako n'oyita ennaku 3 n'aleeta omulala gwe bayita kasi oyitawo ennaku 2 n'ankubira essimu n'engenda nemulondera omulala ku kisaawe baali bamuyita magi kyambadde kati bano ababiri baatuula omwezi mulamba nga ne bakola nemubuuza Calvin kiki ekigenda mu maaso bwetyo abaana bo ne bafunira emirimu kati ono yali omulalu ye n'asigala nga of course talina gy'agenda kukola nembeera n'omwana esobola kulola obwoba nti notatulwadde mbeera n'omwana mwezi guwedde ogwokubiri tukuta ogwokusatu ogwokuna nga gutandika nenkubira Calvin nemugamba Calvin omwana aludde nnyo wano kiki kyo omwana oba omukolidde nteekateeka kuba omwana ngamba ensonga zozikolako obudde bugenda buno bulamu bwakyeyo nze mba ngenze kukola ate ono omwana ekintu kimulinnya nayonoona ebintu muki mu nnyumba Calvin Kayanja we namuteekaawo ku pressure Calvin Kayanja nga tambulookinga emulumba ku WhatsApp endala Calvin Kayanja nga mposa kimu omwana at least oba mutwala kwembasa mutwale Calvin Kayanja awo we waava olutalo nangamba nze tomumanyinga nangamba ngenda kuteeka ngenda kumakinga sure nti ne bwolituuka Uganda bali kusiba n'atakoma kubekyo nangamba nti gwe ngenda kugamba ensinga gwe nga bw'otolosa abaana b'abantu mu biki mu biyumba mulamu ku simu ne mugamba Calvin first of all wali ompa abaana ababonaabona ewange tewasangayo Munnayuganda naliyo nze ate by then ne bba wange yali abeera ku mulimu nga takola ki nga ajja kyalumu oba najja weekend nga situka nengenda nenkola nemala nenkomawo so awo wewaava obutakkaanya wakati wange ne Calvin Kayanja tekyali kyamaanyi kuba saayomba nnyo naye fe tubeera ku kyeyo tulowooza kukola tetulowooza ate kubatowinga n'abantu ng'abo so Calvin Kayanja oba we yalaba bino ebya TikTok bye tukola n'ayagala nsinkuuleko empalana simanyi muganda wange Ujextula yatambula paka ku ofiisi ewa Calvin Kayanja namubuuza nti naye ofa ki n'omwana yamuddamu ekigambo kimu ti nze nkola bintu byange but this is too much tusobola kubanga okola bintu byo n'otusa omwana w'omuntu on that extent okitegeera akisuusizza bannange nze neebuuza omutima kiki omusajja ogwo alina kubanga doni nze ndi kata Calvin Kayanja yali mu kampani yaffe wano nga gadena nkimanyi bulungi yali gadena abalima mu bimuli okitegeera manyi bulungi ekyo kitegeeza omuntu okubeera ku kyeyo wano ng'otoba eddungu alimanyi bulungi abaana abo bye bayitamu bingi doni abaana b'osevinze obulamu bwabwe abandyevudde ku bizimbe ne bagwa bangi okitegeera weewaawo tubeera ku media zino omuntu ayinza okwogera ebintu gwe n'obitwala nga serious naye ebiseera ebisinga media zino tuziteekako ku entertaining abantu obadde muntu nga olina weewaawo oba oyogeddemu ebibi naye tosobola kuluka ku mutima Kayanja gw'ayogeza kati omusajja alinga mulogo omusajja oyinza ogamba wamukola oba ekintu kyenkana ky'obunene omusajja n'apanga n'olunaku poliisi lwekwata omusajja yaliyo n'agamba n'okugamba nti naye kuba nti nali mu makati ga poliisi amanyiza yali amanyi simulabye I don't know okitegeera I don't know naye omusajja naye kyemanyi kiri kimu doni kagamba ekintu kimu ebintu bino byonna by'oyitamu Katonda yabitegeka nti ojja biyitamu naye ekintu kimu kyatalina kwerabira nti teri ayinza kusazaamu nteekateeka za Mukama kijja kuyitamu era kijja kuggwa era Mukama ajja kuggulirawo ekkubo eddala ojja kuba bulungi tukkiriza Allah nti buli kimu yalina enteekateeka mu kino kituufu katukusabye thank you Doctor Mama assalamu alaikum assalamu warahmatullah n'otukabya amazzi gano gana n'okwogera nange
Sorry, nali sirina access ku simu. Newe nagifuna kwali kwebbirira ukitegeera.